Kwaniriza nnyo gy'osinzira okubeera nga otwala ku mukutu guno nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo fiiriddwa olwaza n'okusoomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina mwami Talemwa Andrew muna NRM muna PLU mwena lemu legal advisor ku media team NRM media team eyo tukolera wansi wa Honorable Dombo ogenda soko obuuza abantu tugenda tandika okwogera ebigambo twala omukisa guno okubuuza ku buli munnayuganda ali yenna tulaba n'enjozaayo zo yatuuse ku buwanguzi ate era nenakwalira muno yafunye okusoomozebwa okw'enjawulo manyi ekitiibwa bwe tuba tutandika wiiki oba omwezi oba omwaka buli omu abaako ne pulaani ye so omuntu obanga tutuuse ku kiruubirirwa kyo okuba oba ofunye enyiike nenakwalira muno abo abaafiiriddwa abaabwe abalwaziza abaabwe ne bagamba nti temuggwaamu maanyi temuggwaamu ssuubi amaaso tugasigaza eri Mukama Katonda. Kale tugenda kubeera nga tutambula bwe tutyo nya tutandikire ku nsonga y'aba opposition bano mu State of the Nation Address tebajja ne bajja mu budget ate n'okulayira ne balayira ekikolwa kino kye bakola message ki gye basindika eri bannayuganda kiki kye bategeeza mu byonna manyi owekitiibwa Professor Pierre Lumumba mu Kenya yagamba nti tulina enjogera mu Africa ega nti obukulembeze bwonna buva eri Katonda n'agamba nti waliyo omukulembeze nga kizibu nga muggo oguva eri Katonda nga obukulembeze teyabufuna eri kuva eri Katonda gubanga muggo nti nga kikolimo kati ekizibu kye tulina nga opposition ya wano nti yo yagenda nesoma setting ya bannayuganda nti yabamanyira nti bannayuganda batambulizibwa ku kyamuukiriza kyovana nti kati essaawa ya leero oŋŋamba otya ekizibu kya Uganda mu myaka 4 singa tuli wala n'ekizibu kye tulina opposition gye tulina ate nga lwe ludde olwe twandiyise oluwabula gavumenti olaba mu nsi nga America oba mu Germany newa nti omusingi ebibiina by'obufuzi ebivuganya gavumenti eri mu buyinza bitandikibwa buli kibiina kigenda okutandikibwa nga kirina ennono lwaki kitandiseewo kati bwe tulabanga mu America aliwo kye bayita Green Party nti yo omusingi gwayo ekibiina kyazimbibwa kulaba nga obutonde bw'ensi bikuumibwa ne tubaako nekiraba kita New Deal Party nti yo omukulembeze wakyo bwe yali ajja mu posters ze yeekubisa ekifaananyi ng'ali bute kye yakola yakwata bukwasi wali naga nti nze ebyange nja kubeera w'amazima eri gye muli nja kubeera mwerufu n'ekizibu kye tulina ekyawano mu opposition ya wano tuleke nagiyita opposition wabula tugiyite business so opposition wabula business nti kyo egenda okujja ng'etajetinze kimu babaka bameka bazze mu parliament MP agenda okuva eri wansi ng'ekigenderwa kye si kyakukiikirira kitundu wabula kya ssente meka zajja mu parliament nti ebyobufuzi byano mu Uganda oba efuuse nnyo business nti oŋŋamba otya nti essaawa ya leero President Museveni atadde waliwo State of National Address bagenda kugulawo parliament already walonze shadow cabinet walonze leader of opposition kitegeeza ki nti omaze okwambala engatto otadde enkumbi ku bbega kati bakuga nti tugende tulime atoga nti akantuule kitegeeza ki nti bo baasoma bannayuganda okubabugumiriza babugumiriza buli kaseera kyekyo kyokka bw'oŋŋamba otya nti bw'ogenda okwegendeza essaawa ya leero leader of opposition mu budget eyayise bamufulumiza budget parliament yamutaddeko budget ya buwumbi 4 mu obukadde 223 obuwumbi 4 olanya teyazikolerangamu olanya yayinanga obuwumbi 3 twalabijjako honorable speaker both of boss yakendezeza budget ya speaker ya donation okuva ku billioni 24 n'aziteeka ku billioni 3 mu obukadde 9 naye ate billioni 4 zabadde billioni 24 nga ze ziriwe ez'okudonatinga ku parliament ye-11 ze zaaliwo yo kati ku parliament ye-12 bwe yaze naga nti ngenda zikendeza okuva ku billioni 24 nziteeka ku billioni 3 mu obukadde 9 naye ate yo budget ya leader of opposition yasigadde ku bukadde 4 ku billioni 4 bwe bukadde munnayuganda ali yatulaba bwe bukadde 10,000 nga kwezo kwe kuli obukadde 2 ez'okumusanyusa kwe kuli obukadde 10 n'omusebyoze okugula amasuuka kati kyensobola okugaa parliament byonna ebimukolera kati okumusanyusa baba bamusanyusa bati akugendako ku biiki n'abaana kati nze kyensooka okwebuuza omukyalo omu yagamba
tiyagamba bawe nti bw'oliba ogenda okuwasa omukyala omulala wasa omukyala nsingako sakira nange bwe mulaba ngambe nti nange singa nalinze nandikikoze kati bubanga tuyita nti eno opposition ez'okuwabula gavumenti ekyo kyekola kye kiba kisaanidde leader of opposition y'omu ku mwaka parliament yaweebwa biliyoni emu obukadde 7 ngali omubaka omu alwadde wane Kenya agenda amalayo ennaku 4 yagenda ku makye kawungezi n'akomawo ne ssente n'atazizaayo okiwulira naye kiyasoma ku bannayuganda okimanyi nti opposition ezimbiddwa ku musingi gwa kubuguumiriza gwa kuweebuula gwe bayita president eyalondebwa eyawangula n'ebitundu 7.65 nosanga nti ye opposition eriwo bw'abanga avumye ye bw'ayimirira kadaala n'avuma oyo mukulembeze opposition bw'avuma bulungi president so kati nze ekizibu ekyo ngenda kizaayo nti kitegeere ku bannayuganda nti kyova nti ne buno buli bwenguzi bwe tulaba mu parliament nti bannayuganda ffe nnyini abalonzi fe abapromoting mu nsi ezakulanga zi South Korea zi Japan zi Singapore n'endala nga twakava mu Lusematalo w'okubiri mu 1935 zasooka ne zimanya nti ensi yaffe esobola kulaakulana etya nega nti tulina kusooka kulwanyisa buli bwanguzi bo nnyini bannansi waliwo kye bayita lifestyle audit obwekitiibwa tukulaba ovuga emmotoka ya miliyoni 5 naye ate omulimu gwe tukumanyiiko guyingiza emitwalo 15 omwezi kati emmotoka ya miliyoni 5 wagijeewa ni wano tuli mu ggwanga ng'omuntu azze n'asaavinga emyaka 5 n'atavaawo na square ya mayiro ya ttaka n'atavaawo na za apartment bannansi we bamuyita mujega era abamusiru naye ate oyo abbye sente z'omuwi w'omusolo n'azimba za apartment n'avaayo n'amasamba g'emmwanyi n'avaayo n'amafaamu g'ente ate oyo gwe bayita omugezi whereby nti tetwandisoose na kulinda IG jajje okiwulira nti tetwandisoose kusooka kulinda ate IG jasooka ajja akola investigation ffe nnyini bannansi tulina okubanga fe abakwata omu mulimu kulwanyisa ki enguzi naye nga tuze ku opposition eyawano oba ŋŋambe nti ekigendera kyabwe sinza nakulimba nti ekigendera kyabwe nkimanyi naye nga ekigendera kyabwe kisinga kya business nti tulabanga principal w'ekibiina ekya NUP nti ogenda okubalabalamu mu myaka 5 muba MP bokka nga buli MP agenda amusoloozaako buli mwezi gwe emyaka 5 gigenda okugwako nga asolooza biliyoni 21 okiwulira nti ekigendera kyabwe sikyaga nti kya service delivery kyakola sente essaawa yaleero twogerera tumaze okuva mu kalulu president awangudde singa president yawangula temwandirayidde ne olunaku lwakwata bayibuli gwe oyo yenna ayitibwa MP wa opposition lwe yakwata bayibuli naswearing kitegeeza nti oba okkiriziganyiza nti president aliko yawangula era oyinagenda kukolagana n'ekyo ekibiina ekiwangudde so ogenda kukolagana naye kati ekiriwo oŋŋamba otya nti essaawa etuuse omanyi mu political science wali kibayita compromise n'okubeera compromised kati opposition eyawano ogimanyi nti ye opposition esigala nga yo ekigendera kyayo kya compromise kulaba kituufu nkugambye nti ebibiina ebimu mu nsi ezikulaakulanye buli kibiina kijja n'ensonga lwaki ekigendererwa ekyakireeta nti ebibiina byawano ebyopposition bizimbibwa ku musingi gwa kugamba nti gukole ssente tewali lunaku lwagenda kutuula ne gavumenti omumanyi ogambe nti ekya NUP tubadde tulina manifesto bweti kati tulabe engeri kiki tutta omukago ne NRM tulabe engenda manifesto eyaffe etuukirizibwa munnansi asobole okukola ki okuganyulwa netuna opposition eyawano nti gavumenti neyo begenda kola oluguudo luno yejja kulwana okulaba nga bw'abanga kansala yandibadde ateekayo eddoboozi nti oluguudo lwetaaga okukolebwa yajja kulwana okulaba nga ate terukolebwa sagira nti NRM egenda okumala emyaka 5 ng'oluguudo lulimu ekinya nga gavumenti ekola ki evumaganyizibwa nti alukozesenga akadaala k'ebyobufuzi okusobola okunoonya akalulu kati ekigendero ky'opposition kyensobola okugamba nti yo yagenda yasoma setting ya bannayuganda nti gwe bw'ojja n'ovuma president Museveni agwe opposition omutuufu naye nga tezimbiddwa ku musingi n'era ekizibu ne kiddayo ku bannansi nti bannansi tubeere nga tunoonya omuntu ow'omuzinzi so yasuubudde emmwanyi n'afuna akawumbi kamu n'amanya nti agenda kujja waliwo slogan eyabaddewo mu kalulu ka 2026 egamba nti nga babadde baliyita luseke kasita yo agamba nti omuntu agenda n'amanya nti bwe ngenda mu parliament omwaka agenda okugwako nga nyina akawumbi kamu n'ekitundu kitegeeza bwe nteekamu miliyoni 5 mu kalulu kano
n'empangula mba nsobola okujjayo akawumbi kati ye najjanga teri ayanika n'atayanula ye kati bw'ajja n'akuwa 15,000 kitegeeza ki nti omwaka aguze emyaka gye 5 ogitunze ogitundidde ku 15,000 nosanga baweerezayo abantu abatasaanidde mu paalamenti. Twalabye mu lutuulo olwasooka ng'omubaka omu asituka n'abuuza sipiika n'amugaa nti tulabanga batuga nti tugenda kubaako ne tours ez'enjawulo naye mwezi ze babateerako nga kuliko n'ensako ze bafuna nga bagenze ebweru n'abuuza ne bakazi baffe tugenda nabo era n'ensako tunaazifuna ng'omubaka yabuuza sipiika kitegeeza nti omuntu omutumye mulimu gw'atamanyi. Era nze wentuukira ne ngamba nti oba ekizibu kya Uganda kyetaaga ba paalamenti eno pulezidenti agitunule bagikendeezeko ku nsako zaayo zeefuna. Anti ya government ya opposition bafuna ensako ate tebagala kulondola mirimu gya government. Anti kati mpuliriza nti bwe kye baagala okimanyi nti yo government ne bw'enaaleeta PDM mu kitundu bannansi bwe yandibadde kansala wa Nuupu ng'agenda n'agamba abavubuka nti omanyi tugende mu maaso kati kyembadde nkugamba nti opposition ya wano President Museveni yagenda okujja mu 86 ng'eggwanga lino liri bubi nnyo era nsuubira nti ensonga eyamuleeta ennyo kaali kalulu ka 1980 ng'atakabanira kulaba nga yali ku ludda oluvuganya ng'alwana okulaba nga tutuuka ku nkyukakyuka eno gye yaleeta bwe yali nga yakawangula yagamba nti this is not a mere change, this is a fundamental change. Kati President Museveni bwe yava yagenda okujja yali alina obwa minisita yali minister of defense naye n'abulekawo n'agamba nti kanzije nnwanire bannayuganda n'agenda mu nsiko okumala emyaka 5 olw'ekigendererwa ekyo ekinene ekyo kati nze bwe neebuliza opposition eya wano gye tulina n'oŋŋamba nti lead of opposition ogenda kufuna obuwumbi 4 mu bukadde 2 ezo zonna twalabako weebuuze nti President Museveni yagenda okuleka ye yeerekereza n'alekawo ne position n'agamba nti kanzije nfiire bannayuganda n'omubaka gwe yafuna n'atalayira leader of opposition gwe twogerako yagenda okujja mu parliament ng'asasula mitwalo kati essaawa ya leero afuna obuwumbi 4 miliyoni 14 ng'alina ne convoy emukulembera n'agenda n'avuma omukulembeze w'eggwanga kw'ossa ne mutabanyi w'eggwanga kati nga ye CDF convoy eyo neddamu neekola ki nemukulembera nadde waka neebaka nti nze kyengenda okugamba kyekiriwa nti opposition gye tulina wano ekigendwa kyayo si kyakuwabula kuba opposition si kuwakanya omanyi ekigendwa ekizibu kye tulina no mu Africa Professor Pierre Lumumba yali akyogerako naga nti ekizibu kye tulina kya tribalism obusosoze mu mawanga obusosoze mu madiini ate era nga NRM bwe yali ejja mu 10-point program number 3 yali consolidation of national unity and elimination of all forms of sectarianism. Nti kyekiriwa nti NRM bwe yali agenda okujja President Museveni yajjanga ekigendwa kyakubeera bumu nakujjawo busosoze. Naye kati wano ekizibu kye tulina mu opposition nti opposition bw'anajja n'atula wa NRM mu kye bayita compromise kulaba ngeri ki government wa bannansi ngeri ki gye basobola okufuna service delivery oyo nga bannansi bagamba yalya. So opposition enawe inotuuka nga mwino sesetuka mu mbeera yonna ne ba Kenya ne kasita akalulu kagwa bwe kati ekibiina ekiwangudde bwe kiti kitta omukago ne bwe ba South Africa kitta omukago n'ebyo ebibiina ebirala okulaba nga kisobola okujjayo endowooza z'abali kuba buli kibiina kugamba nti buli kibiina bw'ogenda okwegendeza manifesto buli kibiina kiba ne manifesto yakyo ng'oluusi osanga nga manifesto y'ekibiina ekiwangudde ekiri mu buyinza ng'ebimu ebibiina manifesto z'ebibiina kino mulimu ebibulamu ng'olaba nti ekibiina ekiwangudde kisobola okwewola ku ndowooza z'ebibiina bino ebirala ne zisobola okulaba nga endowooza zaabwe zikiikirirwa bannansi ne basobola okukola ki okufunamu. Naye kati ekiriwo nti opposition eya wano ffe bannansi ffe ffennyini ffe abagittidde nti opposition anajja nga avuma President Museveni oyo yavuganya ye mutuufu ompulira. So kigendwa ki opposition si kulaba nga etakabanira nkyukakyuka naye wabula kyakulaba moto ya Uganda ya for God and my country naye kati opposition for God and my stomach buli omwali ku lubuto lwe family ye jo tebeera tegenda mu compromise wabula egenda mu compromise ba MP ba opposition sente ze bafuna no mu State House obugombe bwolaba ekironga bagenda mu State House abasinga gye balya bagendayo kire emisana omanyi baga nti waliwo abasiiba mu State House waliwo n'abasulayo nti mu NRM emisana ba MP ba NRM basiibayo ekirabo opposition ne balumba bona Museveni nakkiriza n'abasinka anti yo musajja oyo mulaba nti yajja nga ekigenderwa ki kyakununula eggwanga lino
era bwogenda okwegendeza singoga nti okutuusa obukulembeze kye kyali kisinga. President Museveni we yagendera okujja yasanga abakulembeze 8 bavuddewo. Naye emirembe gino gye tulina ssaawa yali okutuula wano n'oteekayo endowooza gyaliwo. Egyaliwo. NRM yagenda okujja nga waliwo university emu y'e Makerere. Nga radio eziri wano nga waliwo UBC. Kati essaawa yo tuli mu radio 3. TV tobala. Universities tobala. Amasomero ga private tobala. Nti yiya jja n'atuteerawo eddembe. Ensalo ziri safe. Otambula n'ove kweno n'ogenda e Malaba. Ove Malaba n'ogenda e Tanzania. Nga teri akubye ku mukono. Nti ye kye twebaza ku President Museveni. Nti yagenda omanyi nyine kyentera ogamba kuva buvuka nti tulina abavubuka ba mirundi ebiri. Mulimu oli nga atawanyizibwa ssente nyingi ze yasanga ewaka eza kitaawo. Nga ze zimuonoonye. Ate ne mubaamu oli nga ye atawanyizibwa okuba nga alina endowooza naye nga talina capital. Kati fano ekizibu kye tulina nti emirembe emingi President Museveni gye yatakabanira okumala gye gitutawaanya. Nti kyova nti buga nti leader of opposition ayina ne convoy emwewa omukulembeze we CDF mutabanyi wa president emugulire kubo n'agenda ku TV n'avuma n'addayo ne yeebaka. Naye nga amafuta agagendeko ku TV gaani ga government era nakati bw'ogenda okwegendeza ku buwumbi obuna kuliko ssente z'okulabira emmotoka ze, kuliko ssente z'okugula engoye, kuliko ssente z'okwesanyusa, kuliko ssente z'okugula amasuuka. Okiwulira zonna gavumenti yezimuwa. Naye oluveeyo bamufiirako ddala buli kimu kati kankubulire kino owekitiibwa abaludde oluvuganya be basinga n'okusabira omukulembeze ono obutavaawo. Bamwagala nnyo singa kabala. Kati bw'ogenda okwegendeza essaawa yo bw'olaba ennyumba ya principal Kyagulanyi golooza ssente mmeka ezaagendera okwo. Anti yajezimbira ye tebamuwa buusente. Yazizimba ku mulembe gwani? Gwono. Wali owuliddeko Kyagulanyi yali agenzeeko ebweru okuba ekyeyo. Zonna zifunye wano. Kati bw'obanga ssente ezo zifunye wano lwaki bw'obanga oga nti oyagala ensi ensuubize gy'osuubiza abantu lwaki wakole bw'ogenda okwegeneza investment za Kyagulanyi z'alina muno lwaki tomobilizing abavubuka abo b'osuubiza ensi ensuubize n'obabuulira engeri ki gye basobola okwejja mu bwavu. Wabula ekiriwo kyokka kyaga nti bavume President Museveni kati eri bannansi nga bakuba mu ngalo. Kati abo abasinga ovuma be basinga okwagala. Awe balewanga abo be bavuganya gavumenti abaddala. Naye singa oga nti bwe tubanga tuli bakutereza gavumenti, bwe tubanga tuli bakutereza eggwanga lino kiddayo eri ku munnansi. Tunuulira muntu kigwolonda naye totunuulira kyakuwadde. Mu nsi nkugambye ezikulaakulanye ng'ezo zi South Africa omuntu okukwata ekiso natta omuntu omu kibi naye tebamuvunaana ng'omuntu alidde ssente z'eddagala bwe badde ssente z'eddagala agula eddagala ly'omu malwaliro n'ataligula. Kuba n'abassa omuntu omu naye oli adde ssente z'eddagala oluvannyuma lw'emyaka 2 oba 3 abassa miliyoni ezigenda mu 2. Kitegeeza nti katukatudde olaba President Museveni nga yakawangula mu 86 yasooka n'asiba ebibiina by'obufuzi okutuusa mu 21. President Museveni ebibiina by'obufuzi yasanga olwedde byasibwa yatambula nakyo oluvannyuma lw'emyaka 10 ne wasooka n'abeerawo referendum yali mu 95 n'asooka n'alaba nga tetunneeteekateeka referendum ey'okubiri neddawo mu 2000 President Museveni n'agamba nti ebibiina by'obufuzi kambikole ki kambite ne kati essaawa yali bw'ogenda okwegendereza kati sooka olabe byokka nga tugenze okutuuka 2026 nga tetukyalina opposition wano sooka olabe FDC. Era President Museveni yagenda yazitaataganya yaziteeka mu ssente. Kyembuuza singa olwembadde sina kigendera kijja wano singa siri wano President Museveni golooza we yalwanira okumala emyaka 5 nga bamunoonya okumutta gyolooza bagenda okuwamba Kampala ng'olwedde bamaze okuyita President Museveni bagende mu mediation. Golooza President Museveni gavumenti yaliko eyoboti yali terina ssente zisobola mugula. Jaba opposition tubuuza babagula bali menvu. Naye abagula ye tomunenya. Anti kati kankubuulire essaawa yali bwe bukya nga sina program siyinza kutuuka gye ndaga. Ne bwe mbanga mmanyi kye njagala ekyaleetera President Museveni okusigala okumulamwa. Nze nyina kye ntera okubuuza abantu nti golooza President Museveni yali setting nti olutalo alina ddala myaka 5. Wabula ye ekigendera kye yali alina okulwana oba myaka 10 oba myaka 13 okulanga enkyukakyuka gye yatakabanira eno eriwo gye twenyumirizaamu etuukirira. Kati kigambo kiri kimu nti President Museveni si kyekizibu. Ekizibu abo bayigamba nti bamuvuganye naye ng'ekigendera kya ssente
abamu bajja kukanga muko bafune ya akantu abalaba babaze kukanga muko opposition yonna ebezega nti kanzije mu kamera President Museveni muvume andabe bampite bwanampita nampe ekisawo nga ngenda nebaka gwe musingi opposition so ate yete yakina anti yali ayina ekigendererwa kwayagala n'ombaka w'ekiyongo okulayira mu gy'ekinaana omusajja omulaba Katonda gwe yatuwa President Museveni Katonda yabamutukuumira okutuusa ne 2.3 kubanga ye musajja alengerera ewala nti yagenda bwe yali agenda okutandikawo Fronasa yasanga eggwanga lino nga emirembe tekuli bw'ogenda okwegeneza ndi mwizi ow'ebyafaayo bw'ogenda okusoma ku byafaayo ebyemabega nga President Museveni tannajja bw'ogenda okwegeneza emirembe gino gye tuliwo tetukizanyiramu gye kirimu ekyo kiri e Libya nti opposition ezo mu mawanga aga Africa kyensobola okugamba nti zigenda nezimbibwa ku musingi ogw'okugamba nti zeeyagalizanga zo kati essaawa ya leero abaali bavuganya Gaddafi baliwo Gaddafi nga ayina ekitabo teyalina bali bamuvuganya jesi waliwo abali tebamwagala kati abali tebamwagala baliwo je bali bakaba yali ayina ekitabo kye bayita Green Book nga ayina ensonga 16 ze yasosowaza ng'omwana bw'azaalibwa baati bamugulirawo akawunti nga bw'oba ogenda okuwasa bakuwa ssente n'omukyala ne bamuwa ssente bw'oba omaze okusoma nga kyatteeka olina okumala S6 ku ssente za gavumenti nga bw'oba omaze okusoma oba osomye busomesa oba osomesa bwa dokita bakubuuza nti omulimu gwasoma gwa ssente mmeka gwa $5 million nga gavumenti ejja kusasula okutuusa lw'onaafuna omulimu ssente nga balina mpitirivu nga ssente zino eza banka ez'okwewola nga tewamulima goba gonna kasita ogamba nti njagala ssente za bulimi nziza myezi 6 gwe kikwatako kyakuza ssente tewali magoba mu 15% temuli 15%. Amazzi nga gavumenti yezimbire abantu amayumba amazzi amasanyalaze nga byabwerere kati essaawa ya leero abaana b'e Libya abaana babiri basiibira omugaati gumu oguwabwebwa emmotoka by'abazungu era bayonoona ensi yaabwe anti kati ekizibu kye tulina okimanyi nti opposition atandikira wano kasita tumulaba nga addukidde mu America nga oyo nga tandika omusuusuuti naye ne twirabira nti twafuna obukulembeze mu 1962 kitegeeza nti omuntu wabanga akuwadde obukulembeze akusalidde aba akuwadde ensi kati mu international charter UN charter buli nsi erina sovereignty erina eddembe okwesalirawo ku byayo naye kati essaawa omuntu yenna avaayo okubanga agenda okuvuganya gavumenti kyasooka okuddukira mu nsi z'ebweru whereby nti ffe ffennyini fe abakuumiddewo nno colonialism twali tulina colonialism bwe twawe obuyinza ne tulowooza nti twetengeredde kati ate ffe ffennyini nga fe abapromotinga neocolonialism twalaba mu kalulu 221 nga kaakagu emmeri ng'eri Kenya nga bonna buli omu agamba nti kati agenda nesooka weebuuze nti Libya gye baabajja wa twalaba jjo olutalo lwa Siad Barre nga yakavaako America yateekayo mu magye gaayo gennyini okulaba nga gateekayo emirembe olunaku lwe baakuba amagye ga America ne beetoolooza omusirikale wa America mu kibuga kya Somalia ekyomogadishu olunaku olwo America nejja amagye president gwe tulina wano n'ateekayo amagye 27 kati balonda Libya okuva lwe bajjako omukulembeze yali abakoledde ebyo byonna okuva 2011 okutuusa olwali tebaddangamu kolona jo mukulembe mtabanyi wa Gaddafi bwe yavaayo nga yasobola okwanaganya ebitundu bibiri Gaddafi bye yali asobodde okwanaganya ekya Tripoli ne Benghazi bwe balabanga yagenda okusobola okumediating ne balabanga ate agenda okuddamu okunyulula Libya okujja mu mikono gy'abazungu okujeddeza kye baakola kwe kumutta kati nze kyensaawa ya leero buli munnansi ali leka tubeere n'omwoyo gwa ggwanga President Museveni n'enjiri yagitandikako oba buli lunaku lwa Katonda bw'ogenda okwegeneza speech za president abasinga bagamba nti abidingana ne Bayibuli emaze emyaka egisoba mu 13 amateeka 10 tebongerangamu tebakyusangamu ne tekigamba nti etteeka ligamba nti tobbanga kati sala na kati tulwanagana n'abali banguzi kitegeeza nti President Museveni bw'ogenda okwewuliza nti enjiri ye etambulira ku patriotism mwoyo gwa ggwanga nti wano omuntu agenda okuvaayo ng'ekigendwa si kyakulaba nti atereeza amasomero agali mu kitundu alobinga enguudo ayinsualinga service delivery awabula yabaze for God and my stomach. So kati omuvubuka nga ggwe ayina bingi byasobola okwenyumiriza mu government ya President Museveni kati ekitiibwa ekyo kirabibwa n'ayonka kiri mu girasi buli omu akiraba omanyi oba ogenda okukola wali
political science wacho baita comparative politics nti ogendo ogerageranya osoka n'ogerageranya obukulembeze bwe tulina wano n'obugeraganya n'obwe Kenya n'obwe Tanzania n'obwa amawanga agatwetoolodde. President Museveni bwe yali yajja n'ensonga 10 ziyita 10 point program ezamutwala mu nsiko nga namba emu yali democracy. Eddembe lino nti osobola ogenda ku ssomero n'osoma, osobola okujja n'oteesa wano, osobola okutandika business gy'oyagala, osobola okulima. Eryo eddembe lyokka lyetusooka okwenyumirizaamu ng'abavubuka. Ekyokubiri yali security. Obwekitiibwa teri nsonga, tewali ggwanga liyinza kulaakulana nga temuli security. Kubanga bw'ogenda okwegeneza eggwanga lino lirina emisoso mwe mujja ssente omuli ebyobulambuzi, ebyobulimi n'ebirala byonna. Naye kati onangamba otya nti enguudo zinaakolebwa nga tewali security? Onangamba otya nti abalambuzi banajja mu ggwanga nga tewali security? Onangamba otya nti ebyobulimi binaakulaakulana nga tewali security? Ebyobulunzi binaakulaakulana ddi nga tewali security? Nti ye President Museveni bw'ogenda okwegeneza ku 10 point program ffe ng'abavubuka bwe twenyumiriza nti bwe yali ajja yalwanisa obusosoze mu mawanga yadde abamu tubulaba nga babukomyawo olwaleero nti ayimirira n'agamba nti oyo yenna awagira NRM nti buli muntu yenna buli gw'olaba nga awagira NRM oyo manya musiru n'osanga nti bwe tuwangulira Abanyarwanda bonna bafuluma. Naye nga bw'ogenda okwegendereza essaawa ya leero meeya wa New York mu America nzaalwa ya wano Barack Obama yazaalibwa Kenya, kitaawo bajjajjaawe bali Kenya naye tekyamugaana kulembera America. Nti twalaba jjo ku kulonda ba cabinet ministers twalaba ku nsonga ya Dr. Muganga nti ekigendererwa nga bakulembezeza kya tribalism naye ekikulu kya kunoonya individual merit asobola oba tasobola. Ffe tugenda okwegeneza nti olwakadde sinza zimalayo naye bw'ogenda okulaba nti namba 9 President Museveni yagaa nti bw'anaaba akutte bw'ati obuyinza ajja kukwatagana n'amawanga agatwetoolodde baganda baffe Abafrika okulanga emirembe gitabakala mu ggwanga muno. Bw'ogenda kyova nti emirembe tugitebekanyiza e Congo, e Somalia gye tuli, e Sudan gye tuli, mu Central Africa gye tuli. Era bw'ogenda okulanga twakava mu kalulu Principal Kyagulanyi ng'agenze mu European Union Parliament ya Europe bwe yali yayogera teyafokasinga ku byakalulu wabula yabuuza nti obukulembeze obuwangudde bunaasobola okukwatagana ne America okulanga emirembe mu Central and East Africa gisigalawo era nga balaba nti President Museveni yasobola. Kyokka nti essaawa yali eggwanga lino gwe tuli mu kuvumaganya President Museveni ye chairman wa G7 Allied Movement amawanga ago mulimu amawanga 146 ye chairman okutuusa 27 ye chairman wa G77 plus China ekwata namba 2 mu economy. Ye chairman wa East Africa wa East African Community ye chairman wa African Peer Review. African Peer Review kye kitongole ekiriko okulaba engeri ki amawanga ga Africa gye gasobola okwetengereramu gye gasobola gye tusobola okwekulemberamu. Kati ongamba otya nti ojjawako emitwalo 5 olw'okuba nti kakadde oteekawako omutwalo olw'okuba kapya. Kyova nti ffe tusigala nga tugamba nti jjajja yadde mukadde naye gwe tulaba nti yakyasobola okwongerayo eggwanga lino mu maaso. Alina value nnene okusingako omuto wadde mupya. Twamulaba mu kalulu ng'agamba nti yonna mukadde mwesobolera nze musobola mundekere. Mu kalulu ka 2:21 ng'agamba nti mufunendanga muntu ebisigadde mbindekere. Mu kalulu ka 2:26 najjanga bafuulinga mukalonde mukakuume mukabanja. Olwamala bw'ati yadduka n'embwa n'agitwala. Ffe twakola okuba nti President Museveni ayagala emirembe. Ffe twakola nitugaa nti katugende amagye gagende gakuume amatiribono ge. Omusikazi n'azanya katembaze kati ali bwera anoga ssente. Okiwulira? Kati so bwe tugenda okugamba nti NRM yandibadde ekulaakulana singa oga nti bwe twagenda mu multi-party system twandibadde ng'eggwanga lino lyeyongeddeyo. Omanyi baga nti gakuweebwa munno pogolage wamusu. Ne kati bw'ogenda okwegendeza ng'ate opposition yandibadde wabula government ate government yegiwabula. So opposition tekyakola mulimu ogwo wabula government. Opposition tekyakola omulimu ogwo. Ffe kye twenyumiriza mu myaka 4 egya government ya NRM nti gy'emirembe. Naye ku luno yagambye opposition yagambye ku luno tegenda kuwakanya buwakanya naye egenda kukola omulimu gw'okucekinga. Ate n'acekinga ddi ng'olwedde olaba ekutandikiddewo olunaku lw'okugula parliament ebuze. Omanyi bo bagenda ne bazanya katemba nti bo tebatula na President Museveni.
Lete batula naye misana naye kiro batula. Ekiro babeera naye. Okiwulira? Ekiro batula. Nti opposition yetulina wano yagenda nesoma ba setting ya na Uganda. Nti yebwe najja nevuma nekyamukiriza nevuma President Museveni ayo yakulira oluvuganya. Twalaba ko lunaku lumu. Jo twalaba Professor Nsibambi, Apollo Nsibambi. Ngali mu compromise ne President Museveni. Apollo Nsibambi oba Yusuf Nsibambi. Ngali mu kusaba President Museveni abavubuka basibidde bayimbulwe. Abalani baganti ate tujja kola ki? Tujja kikirize. Tujja kikiriza. So nga alaga yasesetuka olw'obulungi lw'eggwanga. Kati sawa ya leero mutabanyi wa Principal Kyagulanyi ali mu America. Emotoka gyavuga ya milioni 4. Twalaba jonga bakola omukolo nga bayingira ennyumba gye bamugulira mu America. Esawa yo tubalaba ku mabichi. Omulana na bwala bw'abazungu. Ninga abawano bali makomera bato bali bapocha na biwono. Bano bafutu soja. No sanga ngo yimirira kadala omukulembeza ayitibwa ngati yakulira oluddo oluvuganya. No ganti oyo jenonze musobola tasobola na gobambata. Ninga jeno goliko yemu kubate abate kabanire dembe lino. Je tuli mukuzanyiramu. Okiwulira? Naganti namukadde mwesobolera. Mumundekere. Kati aliwo. Sukati nze kyengendo okutira abavubuka bannange nti emiti emitoje gigumize ekibira. President Museveni yalengerera wala naga nti kaneweeyo nwane emyaka 5 nsulenga ntunula Katonda bwali mpanguza ndinunule gwanga ngabo yalinunula nagenda ne bajeno sali musali bali myaka 18 nti kye kiseera abavubuka gye tuli tuleke okudisibwa bana abayita abavuganya government bo bali mukola business kwe business ye gwawo bali mukola business gwokabya bazadde bonga bakutadde narufenyi. Okiwulira? Bali bweru bali mu kurobinga sente abala bali mu upper prison ruzira. Kate sawe tuse opposition eveyo omanyize ntero gamba nti omuliro abaganda basala olugero nti gwocha omuliro gwawo kya 2 omulirano gwawo kya 2 nti esawe tuse opposition ekwatagane ne NRM okulaba ngeri ki bannansi gye basobola okuganyula myaka gye 5 tugenda okutuuka 2 omanye ensi ezikulakulana ezo twegomba nga America nti ogenda n'osanga nga tulaba olwayo Trump akuba Iran nenga yali manifesto ku mulembe gwa Barack Obama nga kyali mu pipeline n'osanga eggwanga lirina vision 2050 kati sawa yali mu political science waliyo kye bayita state formation okuzimba eggwanga nti bannansi tubeere n'omwoyo gw'eggwanga America bwe begenda okuba Iran bwe begenda okuba Venezuela kuliko amateeka agagikugira n'olwokuba nti waliwo kye bayita hegemonic stability theory nti ye super power n'osanga amateeka tegakola ki tegagoberera n'olwa national interest olw'ebiruubi lwayo nti bwekwata bweyumba Venezuela egenda kujja ebitanka n'ebitanka by'amafuta ebyamateeka batekyabiraba wabula egoberera national interest nti yo America ekigifudde ekyamaanyi efunira mu ntalo nti bwe najja n'ekuba Libya ngegatwala amafuta bwe najja n'egenda mu Iraq enakuba amafuta ne kati fano kye tulina nti tetulina mwoyo gwa ggwanga tetutunulira bulungi bwa ggwanga bala tutunulira lubuto lwaffe so buli omu ali ku lulwe abali badde bawabula gavumenti ate gavumenti yebawabula so mu conclusion yo abavubuka banyumiriza baina binje byokwenyumiriza abavubuka kyengendo basaba nti tulabire ku nsinga zi Somalia mu political science waliyo kye bayita classic failed state esawa ya lero Libya eri mu luseo lw'ensi ezakona classic era tusuubira nti ku mulembe gwaffe okujjako bazzukulu baffe tuli aba Libya etebenkedde ate najama nti obadde olina bewebaza nze mbadde ntwala mukisa okulabanga okwebaza bonna abakoze buli kye basobola okwebaza omukyala General Royso nti yayingi NRA nga yakava mu kalulu ka 1998 nga President Museveni takiriziganyiza n'ebyava mu kalulu odo yali UPM General Royso mu 1983 82 najoininga NRA mu 83 NRA enetekawo Women's Unit abwinjo bw'abakyala nabo bwali bulwana General Royce yakakulembera nakulembera ekibinja ekyo kye kimu kukyalumba balakisi embalala olutalo okuva bwe bava okuwamba mbalala ne badde tololo NRM nga yakakwata bwete obuyinza General Royce ne bamuwa n'abeera commandant wa kabinja ka Women's